era ng'olunaku olwajja mu bitundu eby'ekyotero eyo wabaddeyo bannadipi bakuba olukuŋŋaana omuntu yava eri gwe bataategeera bulungi n'asasira mu lukuŋŋaana olwalekubiddwa amasasi era omuntu omu yafiira mu kavuvuŋŋaana ako bamuziisa olunaku olwajjo. Effujjo ero lyali lwa mbaka wa Parliament naye ng'atujjukira nti ne minisita owa microfinance Haruna Kasolo naye yakuba olukuŋŋaana olwa NRM lwalimu abantu abatamanyiddwa muwendo bali bangi. Effujjo ligenda maaso kubanga likolebwa kubanga eno beefumita ebiso beefumita ebijambiya beekuba agakonde. Tugenda kwogera ku mbeera ey'effujjo eryeyongera oba eryongera okuyitirira mu kalulu campaign ezigenda maaso kubanga campaign zisigaza ennaku nga 37 38 okubanga zifundikirwa. Tukimanyi nti bano bonna emitendera gino ebiri egya president n'omutendera ogw'ababaka ba Parliament bakufundikira nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January then balondebwe nga ennaku z'omwezi 14 naye effujjo lirabika nga eryeyongera buli tugenda kulengera emboozi eyo then tudde twongera okubaako kitwongera okwogerako naye nga tugiresenga akakwakulizo oba tugiresenga example effujjo ligenda maaso okubanga likolebwa mu bitundu ebyenjawulo mu campaign ezigenda maaso. Tulengera emboozi eyo bwe tubeeko kitwongera okwogera ku ffujjo eryo ery'ebbugumu eryeyongera mu kalulu ne campaign okutwaliza wamu. Akalulu kababaka ba Parliament ekyotera katabuse nga kati kafuuse kakuyiwa musaayi ng'abamu bakubwa amasasi mulimu okwefumita ebiso ate n'okwesiiga ekirwadde kya COVID-19 nga beetaba mu nkuŋŋaana tebeewa mabanga. Ku kyettemu omuntu omu yakubiddwa amasasi agamusse n'abalala bali mu ddwaliro ekaliisizo bajjanjabibwa nga kyavudde ku nkuŋŋaana maŋŋa ezisussa abantu 200 abakkirizibwa ezikubibwa abeesimbyewo awatali kutaliza kibiina ky'obaki. Kulu Jeff gyavudde nangamba chairman this time sigenda kuwuliriza biki njagala abantu bano baveewo bagende ne mugamba balagewa mulale ya Mpalanyi ng'atali mu biseera bituufu. Jeff wabula niko kuba amasasi mu bbanga atandise okuba amasasi mu bbanga DPC n'atowa order abasirikale be baniko okugyayo tear gas n'amasasi agaliriyo sigano bullet rubber bullets. Bannadipi ku kyalo Nakatogo mu gombola y'e Nabigasa nga bakuŋŋaanyiziddwa John Mpalanyi ayagala ekifo ky'omubaka wa Kyotera Kawunte ng'onaavuganya ne minisita wa microfinance Haruna Kasolo kyeyune aliyo. Tujja kuwangula akalulu kano ono Salu n'asiba muno mu bakazi n'agaba obugomesi n'agaba biki naye baaba bamukutteko Sekamaluyute nga bakutte ku lyali mujja kutegeera kye bayita Kasolo. Laba ono yajja alina emmotoka mu kalulu ka Kasolo akasooka talina na pikipiki. Mwami Kasolo si mulungi. Richard Kayabula omutuuze Mabuno mu kavuvuŋŋaano kano teyasimatuse nga bamu bakisa ku kubanga buli awaba olukuŋŋaana olw'abeesimbyewo bagenda baleebeeta nabo so si kulinda lwe batuuka mu kitundu kyabwe. Oba ekifo kino kya Kasolo kya kifuba ekivuddemu n'okuyiwa omusaayi gw'omuntu alese obwana obuto mu nsi wano ng'afiira ebintu bitaliimu. So twagala okunoonyereza kwonna kutandike nga banoonyereza ku Kasolo. Enkuŋŋaana zino ez'ebyobufuzi zizingiddemu n'abaana era ye Esther Nabbale ow'essomero erya primary kyeyabadde anoonya mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi nga si mulonzi kikyebuuzibwa nga naye ali mu ddwaliro anyiga biwundo. Ziraba Ronald Hope Witness asabye balonzi banne okuba abeegendereza olwanga 14 January 2021 lutuuke nga bakyali balamu balonde abakulembeze be baagala. Ekyokwebeeramu nga kikyali awo tokisobola kululwo nga ggwe ye weebeerera mu ki? Kyekibuuzo ky'olina osooka kwebuuza weebeerere mu ki? Mu kulonda omukulembeze alina interest ezize oba asobola okuyimira ku lwa Katonda ne ku lw'ensi yo. Ziraba agamba nti moto y'eggwanga etambulira ku lwa Katonda n'ensi yange naye bangi bagivuddeko n'asaba abeesimbyewo okugoberera ebiragiro ebyassibwawo ku nkuŋŋaana olwa COVID-19. Oba asobola okuyimira ku lwa Katonda ne ku lw'ensi yo. Okutunulira omukulembeze anaasobola okutuukiriza oluyimba lw'eggwanga ng'alese ensi yaffe eri mu mikono gya Katonda ne future yaffe. Kubanga oluyimba lw'eggwanga bwe lukugamba. Ssentebe wa disitulikiti ey'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo ng'onaze ku bwa Namunigina tumusanze mu ddwaliro ategeezezza nga bwe waliwo akabinja k'abavubuka kakola effujjo mu nkuŋŋaana. UBD 338 stroke J akavuga bamuyita Musiige
oyo wekyotera avuganga taxi mulimu Musiige mubadde Musamula mubadde mutabani wa Sharifu bamuyita Ahmed nga balina emiggo ne Faizo ayoza motoka nga mulimu emiggo egya waya nga poliisi yakasolo emukuuma n'amagye bakuba amasasi mu bbanga. Oluvannyuma lw'effujjo lino John Mpalanyi tannalaga kumenyeka kuba buli awaba olukuŋŋaana lwe wabaawo effujjo ng'alalambadde agamba nga bwakuba enkuŋŋaana eziri mu mateeka n'okulumwa gy'atatuuse. Ate nga ffe tuli mu bwetaavu olw'okufuna obuweereza obutuufu. Tewaliwo nsonga lwaki tudda mu ntalo ezifaanana West, naye ate mbagumya nti bino byonna weebiri okusalawo kw'ensonga z'obukulembeze mu Kyotera mmwe muteekeddwa okusalawo bannakyotera mumuli okusalawo. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Masaka Mohamed Nsobuga avumiridde ebikolebwa ku njuyi zombi omuli olw'abavuganya gavumenti ne banna NRM. Njawulo tulina okimanyanuka n'akalulu kagenda kuggwa naye abantu bo balina okubeerawo. Ffe poliisi tukuuma ebintu by'abantu n'obulamu bwabwe. So era wenjogera kati DPC w'Ekyotera waliwo mitigi yayise ng'ayita kampu zonna ez'omukulu Mpalanyi John Paul yeesimbyewo ku bwa DP ne saidi ya Honorable Kyeyune Kasolo MP w'Egundi babeereko okukkiriziganya ngeri yonna gye batambuzaamu ekintu kino. Lwaki ekisuubizo nti nno waliwo abamu abakufudde omugano okutandika okuyingirira famire z'abantu mu ttumbu ly'obukiro era okakkana fayiro zo twaziguddewo nga poliisi okunyonja kugenda mu maaso. Ku kyenkuŋŋaana ezisusse kino kirina okutunulwamu mu bwangu nga ba DP beegatta wamu ne bawenja akalulu awatali kwetangira kirwadde kya COVID-19 ng'abantu buli omu ali ku munne. Abantu bano oluusi obasasira kuba abasinga baba bazze kuwuliriza bayimbi abaleetebwa ku nkuŋŋaana zino okubasanyusa. N'abesimbyewo nabo basooka okubiibyamu n'okweweereza ebigambo ebisoomooza be bavuganya. Nyinza ntya okuba nga ntambula nondeetera akapandepande kabuvubuka okanteeka mu maaso era nga nti onanye ekizibu mu mutwe naye katugire tumupeereza mpola anaasala eddiro. Enkuŋŋaana Ekyotera zitandika na kuyisa bivvulu ebirimu pikipiki empitirivu ng'abali ku mizindaalo bwe bategeeza nti balina effujjo balina obululu ekyongera okuziwabya. Mu nkuŋŋaana zino olw'abantu okuba nga bangi waliwo abatambula n'ebissi era ye Joseph Semazzi yafumitiddwa ekiso ng'embeera okutuuka wano mu kalulu k'ababaka tekyetaagisa. Abatuuze bagamba nti kati bali mu kutya era bavumiridde ebikolwa ebyetabise mu kakuyege Ekyotera. Nti musazi wuuyo mu mukube kati waliwo abasa musajja gwe mbadde naye nga twambadde engoye zifaanagana nze nenziruka nezire n'obwadduse ne bamukuba essasi muganda wa Moses yadde amulaga nti kuba oyo. Oluvannyuma Akimu ne bamukwata ne bamunyigira mu motoka kuba babadde baagala mutta. Pulezidenti Museveni n'Afande Nakalema tubasaba muyingire mu nsonga zino. Minisita Haruna Kasolo Kyeyune alabudde abatandise okukola effujjo mu kampeyini bw'ategeezezza nti buli muntu wa ddembe okuwagira gw'ayagala tewali lwaki omuntu alumba bwe baawukanye endowooza. Nyene waki mufuuse batemu bwe mwagadde okutemulira abantu nga temunnakwata buyinza wemuluutingidde amaduuka g'abantu nga temunnakwata buyinza bwe mutendewula ti buloka ez'ekimpatira nga temunnakwata buyinza singa mukwata obuyinza abantu bano bagenda kuddawa bamaama mbeegayiridde mujjukira Museveni tannajja. Era mu kampeyini ze zimu abalonzi balaze amaanyi kuba abeesimbyewo babafukamiriza ku mavivi ne babasaba akalulu nga Rachel Nakitende tasigadde waggulu. Kyotera abavubuka abaami nga twagala Kyotera disitulikiti egende mu maaso nga tulina omusajja Haruna Kasolo ng'akola emirimu gyonna bane musalewo ku mulundi guno mumuwewuleko emirimu egimu mugikwasa omubaka omukyala. Mu lukuŋŋaana olw'aba DP abali ku katuuti be balagira abeesimbyewo okufukamira ku mpaka ate era ne bakaka n'abantu okufukamira era nabo ne bakola batyo. Tusitameko katono nnyo abawagira John Paul ne Madamu Kitonda.
tubalondamu tugenda balondamu gana John Pompa alana Bani abakyawangudde mu kalulu k'ekyotera bano be bayimbi ab'enjawulo bwe baggalawo ebivulu n'ebifo ebisanyukirwamu era nga yo muyimbi Ronald Mayinja watunzi mu bana NRM ate n'abalala batunzi ku b'oludda oluvuganya naye nga mu byonna obukuumi mu nkuŋŋaana zeetaagisa zireme kufuuka za kuyiwa musaayi. Embeera eno ey'abawagizi okulwanagana ne mu disitulikiti ey'e Mukono bwe kiri kubaagala okukiikirira Mukono municipality mu palamenti nga bavuganye nnyo okuli omubaka Betty Namboze ne George Kajimu ababawagira balwanagana enkya n'eggulo. Omubaka Namboze alumiriza nti abakajimu babalumbye e Wantoni gye babadde tebalina kubeera ne Kajimu nalumiriza abanamboze. Kima gwabwe omubi ne gutikka ne bakuba emmotoka yange amagi amayinja naye engeri gye mwampa omulimu tetulina kyakkola tujja kuzzaawo amanyi talwana era gwolaba akuba amayinja gwolaba sabatiya gasi ng'abagamba muntaase bali bubi ne bagamba Namboze yatte enjovu ng'oleeta akabimu abagamba nti oyo omukazi gwolaba yatta ttimba ng'oleeta omusu Namboze olaba atiginya ttimba naye omusu tetwagala bantu bajjano kuleeta ntalo buli lunaku ntalo kakati emukulu wamala bagulidde fulwaleero tulina kubeera mu ggulu buli memba wa parliament bamuwadde omuluka gwe nze omuluka ogwange gwa ggulu ate omuluka gwa Honorable Namboze gwa Namumira naye kakati abuuze takyamanyi agenda kampeyini agikubidde ku ssaza alabe we tuyimiridde n'agamba nti ndowooza wano wali kampeyini atandika okikubira yensonga lwaki wambi wamala abagambye wano ti ng'agenda akyusa ebibiina by'obufuzi yatandika n'okwerabira ebiseera eyo n'agenda mu DFC banka ngalowooza nayo kibiina kipya kyabwe byabufuzi ne bamugamba nnyaba eno banka nakyo twagala abantu bayimiridde Honorable Namboze ayika okuyimira bw'ayimiridde yenkumbi yange eriwa. Babawagizi nabo boogera byabwe. Kajimu alina kubeera mu ggulu waadi alina beera Namumira olw'okuba alaba nti Mukono bamutegedde alimba asazeewo kulumba Kajimu naye twagala tutegeeze Namboze nti ebisanja bisatu myaka 15 talina kyatukoledde ne ssentebe wa disitulikiti wa DP naye gavumenti etaddeyo ssente bakoze enguudo batadde amataala ku nguudo obutale babuzimbye ono waffe ali mu palapase basebo ne banyabo njagala mbabuulire omukopi abeera mukopi. Ku kampeyini zino abaana abato abatalina kalulu be basingako nga banyumirwa ebidongo n'ekinyumu ekizibaamu olw'okuba nti mu kiseera kino bali wakati basoma. Abaana nabo bwe baddayo kanga bategeeza abazadde nti bagambye mulondo ono oba abaana bo banyumirwa bunyumirwa byabwe kugenda mu maaso kulaga nti simanyi lwaki abaana bandi badde bagenda mu kampeni we batyo. Tulengedde oli omwana anyiga biwundu ali mu ddwaliro naye nga byava ku kampeni ya minisita oyo Haruna Kasolo noono munne gwe bavuganya naye gwe bagambye mpale John Paul kyotera ndowooza ate twali tunawakulengera nnyo rali z'amaanyi zirimu bantu bangi nga eya minisita ono Kasolo mbana NRM ddala ku mutindo gw'aba MPs kubanga yali procession almost number ate ze baagaana kati ani ali waggulu w'amateeka ng'amateeka gamba procession ne rali bazigaana kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda mu nteekateeka ya campaign weewaawo tugamba nti gavumenti eyo rali ya minisita Kasolo tugamba nti gavumenti buli kimu kyonna kyonna buvunaanyizibwa bwayo okugenda mu maaso n'okuba nti kikizza mu nteeko naye ate bwe kituuka ku kye tuyita effujjo mu muntu omukulu asusse emyaka 18 gavumenti terina kyakkola. Ebiseera ebisinga waliwo obuntu bwe tusuulirira naye njagala tutandikire kale tutandikire mu bantu abakulu ku bubagabaga bwe tutegeka ku kyalo oluusi lumbe oluusi graduations mbaga kwanjula biki era ogenda okulaba nga waliwo
atandise yefudde mbu mutamiivu n'atandika okuleka naye nga bagamba oyo yebiseeko kenge takola ki kitegeeza nti oyo effujjo yajja alina kyaringa mutamiivu wa ku kyalo abamu babeera beekoza nedda teri mutamiivu era akuvuma agamba kangende ngukunywere kati oyo aba mutamiivu anti kitegeeza asigala nga mulamu so libeera fujjo naye ng'akozesa mwenge kwekweka w'otunuulira obwana bwa primary tutandikire ku kibiina ekyokusatu ndowooza P1 osanga akaana ngako tekasetolinga oba oliawo ne kadduka ne kakuba oli oluyibwe pa ne kadde eno ne katuula kati kitegeeza bwe kagenda kakula bwe katyo effujjo ligenda ligraduatinga kati effujjo mu muntu liva buto ne lijjanga likula lwakuba nti buli lwoyongerako emyaka ng'emitendera gikola ki nga gikyuka bino bya firimu tebabimbuuza naye ate ndaba mu firimu nti bwe bakwata omuntu ow'ekikula ekyo nti abadde akola ffujjo oba abadde akola ki oba musa mu kaduukulu ava mu kaduukulu mbu ng'akaduukulu kafuuse ettendekero yagenda ng'akuba ngolo avaayo ng'akuba kifaalu oba okifuna ng'anyakula kasimu so kakati weewuunya engeri y'okuterezaamu omuntu omukulu azze ng'akula okuva ku mwezi okuva ku day 1 paka kati ayinza okuba nga ali mu myaka 40 then n'ekirala kati ng'oggyeko ekyo waliwo ekitutawaanya kati mu Uganda bannayuganda actually yali muyimbi eyasooka n'ayimba nti abantu bakoowu ne tukitwalira awo ne twebuuza obukoowu kyeki oyo yaliko muwaka w'amaanyi eri gavumenti kuba tugamba nti obukoowu bwe tugamba nti effujjo tebiri mu campaign wano wokka wano kiyambako okubisportinga out lwakuba all cameras ziri kubeesimbyewo abalonzi akakiiko k'ebyokulonda ne ba stakeholders abalala kikwanguyira okubiraba naye ti bw'olaba ebintu binene ebikolebwa wano ne mu institutions endala gyebiri eza gavumenti ez'obwannannyini mu maka everywhere waliyo effujjo ery'ekikula kyalyo so kakati gavumenti kiri kintu kimu kyokka nze kyendowooza ekisobola okuteminga abantu abo kuba bonna bolaba bayita baluutinga bayita bakola ki si baavu bwavu mu waleti yokka wabula n'obwongo nabo buki bwavu mukulu w'amala bw'obanga oli mugagga mu bwongo toyina budde bugenda kwetaba muki mu bintu ng'ebyo ebisobola okuviirako oba okugenda mu kkomera oba okufiirwa obulamu kubanga obeera n'ekiruubirirwa ekyagala okuteeka mu nkola ekyo kyennyininyini ky'olina mu bwongo kati abantu bali awo bali idle bali hopeless mulimu nga bawagira buwagizi naye olengedde ne minisita yennyini Haruna Kasolo naye ng'ali mu bantu bangi ate nga gavumenti ye yekwasisa etteeka erya COVID-19 mukulu w'amala lwaki ngamba nti abantu abo bali idle gw'osobola okulaba candidate ng'ayitawo ng'aleekaana ng'obadde mu dduuka lyo olina kasitoma gw'okolako otereza bintu byo naawe n'ofuluma bufulumi n'otambula n'ogoberera ati owagira nnyo bawagirira ku maduuka gaabwe abatali ayimirira mu bizinesi yawo akolera bwatirawo kati abo abamu bagadde n'amaduuka gaabwe ne bapaakinga bodaboda zaabwe abavuzi ba piki n'agoberera kakati oyo ye muntu gw'oyinza okugamba nti mwavu mu bwongo ne mu wallet kubanga piki w'ogipaakinze how sure are you nti ogenda gisanga okuwagirako tekuliiko ebyo bo baleka buli kimu n'agaa kangende tugende tunoonya akalulu mu mbeera yonna anti kakati bw'obanga toli mwavu obanga toli hopeless obanga toli kintu kyonna kyonna ekira kye tuyinza okukozesa okulaga nti toyina kyakkola kisookera ddala oteekwa okutegeera nti okubuna obwa bize bwendimu bwe ŋŋenda mu lukuŋŋaana bwetyo lulimu abantu abangi ekisooka waliyo COVID-19 ekyokubiri ebyo si ke kalulu akalulu ke kali aka last minute kati ebyo biki professionals tegeeza kizo okwo kusanyuka kulaga buwagizi bwabwo anti kulaga buwagizi kubakyamula kubaza mu mudu na kukola ki wegendereza group ezimu lwaki abeesimbyewo baliko ebiwayi bye bakwata ne babawa omutwalo mugabane mukole ki bana abakulembera bagende nga gwo omuntu asobola okuwa omutwalo nga mugenda gugabana abantu 10 n'otambula n'ogenda abo nolowooza tebalese mirimu gyabwe waka kujja kuwagira kati Minister Haruna Kasolo tekuli wadde ayambadde wadde akawero ka mask njagala abantu banene abamu abeesimbyewo balina office ezimu ze bakiikirira and at the same time ba candidates kati abantu abamu okugenda gye babeera bagenze babeera basuubira ebintu bibiri oba bisatu ekisookera ddala bagamba akasente kayinza okubaawo ekyokubiri bagamba nti munnange tuyinza okutuuka eyo oba oliawo gurupu yaffe ne bagirowoozaako ne bakola ki abasinga obungi babeera bakola bu gurupu awo obwenkulaakulana buno bagamba tugenda kwongerako ssente abamu baba basuubira nti omunene tujja mulaba oba tujja kwewandiisa oba tujja kukola ki katumale gagenda katutambule tukole ki tugende so si buli abeera azze ku campaign nti azze kukola ki abamu abeeraga
simulabangako bambika ngende mulabe era bwava agamba banaye newunyiza nabadde manyi musajja mutono nabadde manyi munene nabadde manyi ki so kakati si buli agenza awo nti abazze kuwaki support abalaba bakozi katirengera omwana muwala oyo myaka giringa 10 ayinza okuba nga teyabibaddeko banga abadde bamutumye yabibaddemu balengedde walinga batudde bagenda mu maaso kuba bebeetadde mu campaign batudde ku nyumba ya muntu tobalabye balinza abayitawo ne procession kati batudde waka tebali eri mu kibinja ky'abantu tubalengera ne vice president yennyini ng'abaana bayogeramu ba myaka bwegito mu bitundu eby'e Masaka byali akubiramu dance nga bonna vice president babazzukulu babazze abaana bakimye ki mu campaign kati omwana akima kimu anti kakati bwe twogera ku idleness kati omwana oyo aba ayina kubeera ku ssomero kati essomero ligadde agenda akole ki ekirala agenda akole yasoma ebitabo okuva nga ennaku z'omwezi 18 ogwokusatu mukulu w'amaana ne baba bakutenda kusoma yatandika okusoma notisi nadda mu mpapula zonna okuva mu gwokusatu tuli mu gwakumeka abeere waka bowadomu bibeera bimubowa bijirabi okubiddamu ate biki kyova olaba nti abamu kampeni tukkiriza nti omulonzi myaka 18 n'okweyongerayo ow'emyaka 10 akima kimulaale oba mu procession bweziti abeera akimyemu excitement naturally kasita owulira ekidongo ng'osituka then kati omuzadde bw'anaaba ng'ali irresponsible okukuuma abaana ebyo bikolwa bwe tupicha agenda mu maaso bajja batomererayo bajja bakwatirayo mukulu wamala abaana tebakuumika era gye buvuddeko waliwo abakungu abali bagamba nti abaana be banaasanga nga beenyigidde mu ebyo abaana be banaasanga ku kitundu nga bataayaaya nti bagenda kukwata abazadde naye omwana takuumika abaana ennaku zinene bamanyi timetable z'abazadde baabwe n'okusinga abazadde nga bwe bamanyi timetable zaabwe omuzadde atowa order nti sawa 12 nkwetaaga ewaka ko omwana nti mpulidde adda 11 kitundu ng'omuzadde yakedde fuluma 11 kati yampima bagambye 12 zadde akomawo 11 kitundu neyetereza bulungi nnyo n'atuulawo bwe papa abasinga obungi abazadde baguddewo ebigwo ne pressure ne zibakuba nga bamugamba nti omwana wo obuwala ali lubuto nga tekisoboka so abaana b'ennaku zino munnange bagezigezi oyinza okulowooza nti kagenze wali so nga kakoze eki kayiseemu dda naye ne minisita tumulengedde Aruna Kasolo naye kennyini ng'ali mu bantu bangi naye nga talina wadde masiki naye n'abantu baalimu nga tebambadde masiki kubanga president wadde yagambye nti covid tatambula nnyo nga muli mu community mu bantu b'omanyi bwe yabadde mu bitundu ebyebusoga bwe yategeezeraga nti bwe mba nga waakiri mwemanyiseemu area covid ayinza okubeera omutonotono natatambula nnyo campaign ziringa mbalu omusinde bw'atandikira wano ye mugole agenda okusalwa embalu bw'atandikira wano eno kakuba akadodi agenda ayita wuuyo ayise mu kibuga wuuyo ayolekedde mutungo wuuyo agenzeewa yeetoolola okukakkana ng'akoze ki ng'atuuse w'alina okukola ki okubanga emikolo gimukolwako kaka tugambe nti bano bajje wano eno paka eri babeera jjukira nti abantu bano eno basooka kuyisaamu zi drive nti gundi agenda kujja mu kitundu ebizindaala awo ne biyitingana ne bikola ki kati abo bonna abo muyinza okubulamu adde omulwadde wa covid abo bonna naye tetulina garanti nti bava mu community y'emu abantu abo kubanga jjukira nti noono candidate ajja ne ttiimu ye ayiko ttiimu ye gyajja nayo katugambe nti yo ttiimu ebeera namu ate ttiimu ezo bwe zivaawo zirina okudda ate naye tewali wadde kati ya gaasi konna kubanga abo baasuka ndowooza n'emitwalo ebiri ekyo NRM ekivumirira bagambye abantu bibiri byokka bokka naye bano balinga emitwalo 4 NRM egamba nti abakuumadde awo be bakozeemu obunafu mbu bakwasisa amateeka mu ngeri etali balanced yo teri balanced bakkirize nti amateeka gali selective ekyo kikola ki ekyo kyaganye kubanga era wale olunaku lw'eggulo abawagizi abamu babadde ba Muriat bakubiddwamu tiyagasi eyiganga ate bali eri abalala abayero bwe bayiseewo aba Peter Mugema teri yabakutteko ya panado motoka zabaddenga mmekazo zayise bwefo kyekimu wenyini babawadde mu security ne babagamba mweyongereyo era ne babawa ne protection abantu ba bulijjo mu baleme kola ki kubambalira olw'obusungu bw'abano gwe bakubbe bakoze eki be bakubye tiyagazi kati abo binabanga biri gundi bwebito kati ye eyabaddewo yasoseewo yamenye ebiragiro bya covid-19 naye nga alina abantu bennyini ono be yaleese almost nga nono be yazizzaako basinga abona abasoseewo oba batalina kubanga ali mu kitundu ekyo nti batidde bamugyewo mangu ono yabadde MP kubanga kiri mu tteeka nti bw'obanga presidential candidate agenda kujja mu kitundu gwe MP ate wandibadde waakiri weeyongerayo naye ndowooza nga muli mu kibiina kyekimu kati abo bayawukanyemu kubanga Peter Mugema Panado wa NRM ate Patrick Oboy presidential candidate wa FDC kati ndowooza bayagadde basooke bajjewo naye baalibadde waakiri baprotectinga presidential candidate okusinga MP
kubanga procession ezaakoleddwa emmotoka nga mmeka ono yabadde ayitambuyisa basuubidde nti tiyagasi yabadde akyali mu bwengula balowoozezza nti bakubye muka nti bano banaatuuka banatandikiraawo eriko ekikyamu awo era yenalwemunga bwegamba eyokwesika emiguwa naye nga covid gyali era n'omukyala Justin Kasule Lumumba ssabawandiisi w'ekibiina ekya NRM actually katono nnyo we tuba twogera ne ku Fujjo teriri mu kampeyini eno yokka ebikwekweto byakoleddwa ekitongole ekya KCCA kasooke tuwummulemu katono tugenda kudda n'ekyo bwe tukomawo tukyagenda nnyo okwogera ku nsonga ya procession ne kampeyini okutwalizaamu effujjo eryolekedde mu kampeyini ezigenda maaso n'akalulu 2021 enteekateeka eri etya ennaku esigaddeyo ntono nnyo okubanga zifundikirwa n'ate effujjo lyongera kweyongera katukomewo mulabe wa Soul TV tugenda kudda n'empapula z'amawulire then n'ebyo tujja byongerako gye bujjakaawo. Yes, mulabe Soul TV tukulisayo mukuluma kukyogera maaso katwagala okulaba ate ebiri mpapula ez'amawulire olunaku olwaleero. Daily Monitor gwe tulina omuto omukulu gulaga wano omukyala ekifaananyi kye bamukubyeko wano omukyala wa myaka 28 obwekalakaso bwamukwata oba bwamusanga aliko waali essasi ne limukubwa ne limuyita mu nkizi spinal cord era limaze sabiti namba olunaku olwa sabiti ewedde gye basobodde okubanga baali mu jjeemu. Mukyala yaani ono wuuno aga nti ebirooto bye byonna byazikirizibwa oba byonna ebirooto byali alina byalina okutwala maaso byonna bamusanyalaza. Wuuno wano omukyala waawo ono 28 year old yali tamanyi nti Justin Namambo obulamu bwe bwali bugenda kusanyala. Babiwandiseeko bingi nnyo wano yali mu bitundu eby'esseeta ekikangabwa kino gye kyamusanga oba embeera gye yamusanga kibi nnyo. Yali mu mmotoka nga atambula bibye yali wa weeks 7 ng'ali lubuto tamanyi nti oba anaddemu okutambula obulungi. Essasi lyamukuba kubanga olukizo olwo ate lwe luwanirira byonna omuntu byakola okutuula okwebaka okukola ki bambi baalukuba n'abeera nga essasi baali mugjeemu sabiti ewedde. Wuuno wano agamba nti ali hopeless. Kibi nnyo naye wano bagambye nti COVID-19 akosezza nnyo ebyobulambuzi mu ggwanga lyattu Uganda we twogerera kaakano ensimbi ezakafiirwa ziri eyo mu 7 trillions ezakafiirwa bukyanga ekirwadde kino ekya COVID-19 kibalukawo. Minisita Godfrey Kiwanda agamba nti kino kya bulabe nnyo eri ebyobulambuzi n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Omubaka Kyagulanyi yagambye bw'anaaba alondeddwa agenda kuggyawo ebisale bakandideti bye basasula nga bakola ebibuuzo ebyakamalirizo. Agambye mbu tekina makulu kubanga babajjanga basasudde ensimbi okuva mu bibiina bino ebirala. Bwe bamulonda mbu wakuggyawo ebisale bino ku bayizi abava ku bibiina ebyakamalirizo senior 4, senior 6 ne P7. Ate ye mwami Mao yasuubiza ab'obugesu nti bwe banamuyira obululu agenda kugenda mu maaso n'okubazimbira ekyuma eky'emmwanyi kino kijja kubanga kiyambako okuzongerako omutindo olwo balyoke bongezeeko kasente ke babadde banoga okuva mu mmwanyi. Twala tukutemu wano mangu bacandidates bali luddawo olwaleero presidential candidates basigaza ennaku 36 okugenda mu maaso nga babbinkana okunoonya akalulu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni olwaleero ali Mbarara. Patrick Oboy Amriat akyali mu bitundu bya Eastern agenda Busia ne Utareja ate nga Kyagulanyi Robert Sentamu agenze Terego ne Madi Okoro ate nga Robert Mao owa DP ali Katakwi ne Amoria ate nga retired Major General Mugisha Muntu wa Anti agenze Amorata Kabera Maido retired Lieutenant General Heno Tumukunde ali Abim Kabongo ne Karenga Nancy Kalembe Linda ali Hoima ate nga John Katumba tamanyiddwa gy'agenda kubanga atambulira olwaleero. Fred Mwesige Pastor agenze Namayingo ne Bugiri ne Pastor Joseph Kabuleta ali Kiruhura ne Lyantonde ate nga Wile Mayambala agenze mu bitundu ey'Emmoyo. Abakyasinze okufiira mu kalulu kano bava mu bitundu ebyowandegeya awamu ne Nansana ngeno wakafaayo abantu 5 mu buli kitundu. Bagambye nti nedda Katuwe be bakyasinze okufa abantu 7 be bakafa ne kuddako Nansana ne Wandegeya wafuddeyo 5. CPS wano mu Kampala
Katwe wakafaayo abantu 7, CPS bakafaayo 6, oli Kampala 6, kitegeeza nti bakulaga police ezenjawulo Wandegeya abantu beza reporting Wandegeya 5, Nansana 5, Mukono 3, Ekawempe 2, Omu yakafiira Wakiso, Kira Division 3, Entebe 2, Nsanji 2, Seta Butambala Mpigi Omu, Luwero Wobulenzi Omu, Kinoni Lwengo Omu, Rakayo Omu, bitundu by'Ejjinja Omu, kitegeeza nti naffe abekatwe CPS wano mu Kampala, Old Kampala, Wandegeya ebitundu byawo wekyasinze okubanga wafiirwa abantu abangi mu kwekalakaasa kati. Era bakulaza wano n'abantu bambi abo abafiira mu kabenje oba abafiira mu mbeera ey'obwekalakaaso n'emyaka gyabwe naye ng'olaba abasinga balimu 20, 18, 25, ne 14 so olaba nti abavubuka abasinga bano bali ba direct mu mbeera ey'okwekalakaasa naye mulimu n'abo abattibwa mu butanwa mwana w'emyaka 52 Martin Owekike waliwo n'omukyala Ayubu Kongora myaka 45 gye myaka ejja waggulu ne wano Juliet Nabukeera myaka 36 naye nga abasinga 25, 23, 27 myaka mimpi ddala. President Yoweri Kaguta Museveni alagidde abakulembeze mu kibiina kya NRM mu bitundu by'e Busoga okulekeraawo okwerumangana oba okulwanagana. Yagambye ekyo kya tabu nnyo eri ekibiina ekya NRM. Tiagas twamwogeddeko eyakubiddwa Amuriat mbunga NRM yegenda maaso n'okubanga yejavaana. Ayise bivulu. Naye wano waliwo ekizibu kakati ensonga eziri e Busoga okusingira ddala za Speaker wa Parliament omukyala Rebecca Alitwala Kadaga nga Vice Chairman or Vice Chairperson w'ekibiina ekya NRM mu Eastern alina obutakkaanya ne mwami Isaac Musumba Minister Mbezi owa Urban Development. Isaac Musumba mukyala we Proscovia Salam Musumba yesimbye okuvuganya mukyala Kadaga ku kifo kya Kamuli. Isaac Musumba wa NRM abadde ateekeddwa okubanga awagira mukyala Kadaga naye ate ono mukyala we gubasula bonna mu kitanda yagwasazeewo okuwagira kati kiri conflicting tuli kubivulu ngamba mukino ngamba statement ya president yagamba bw'obeera gwoyinza kuwagira ki anti era amaka gawukana ku politics anti bitambulira wamu yasazeewo okuwagira mukyala we ku lwa politics nga ye kuwagira ku ave mu NRM agenda awagira FDC mukyala we ati kati ateekeddwa okubanga awagira ono munne chairperson vice chairperson wa NRM mukyala Kadaga against mukyala wo wawaka gwasula naye mu kitanda. Obuzibu bw'endaba kwe kuba nti yakikoze publicly ati kati yabadde asobola kulw'obulungi bw'abalonzi yabadde asobola okusigala ng'atambula ku bivulu agaba makwekansamu ate bwatuuka eri nakola ati kakati laba kati watifu nga wanono gwatambula naye ate akalwagenda kaze lwaki obeera obuzaabuza maama w'abaana bo omugambe nti ate nkuwagira ng'ate owagira eri ayawukana ku maka era basinzira kuvaawa kubanga togamba maka bano bonna abagenda ne bafa oba abafiiriddwa abaana bagamba tulonde tuzzeewaani tuzzeewo muwala we tuzzeewaani era bajja mu maka lwaki bano bakwano baabwe ne bagamba nti obadde nnyo tubeereddewo jangu tukuzzeewo otambulize ani akirinamu obuzibu omukyala Musumba akirinamu obuzibu oba abalonzi anti abalonzi bakirinamu kibagamba bo kakati ekyo omukyala Musumba kyeyandibadde annyonnyola abalonzi be nedda sooka okitegeere bulungi kyengamba nti president ayagala balikonsayiringa abantu bano ababiri kubanga obuzibu businze okuva mukyala Kadaga ye avunaana oba abalonzi bana NRM mu butundu bya Eastern baga nti Isaac Musumba alemedde okukwatagana ne mukyala Kadaga by coincidence oba by default yali badde ateekeddwa okubanga awagira mukyala Kadaga naye ye awagira kubanga bonna bana NRM mukyala wa FDC kakati anti kyembadde nkunyonnyola kyekino nti ababiri baneeno mwami Musumba ne mukyala we bateekwa okubanga bakkiriziganya ku nsonga zino nga n'omukyala tanabagenda kola ki kwesimbawo kuba temubawulirangako nga bavuddeyo mu lwatu omwami nga asonga mu mukyala obanga omukyala asonga mu mwami tekibangayokko kati kitegeeza nti bo nga abantu bakkiriziganya ono agende mu maaso n'okukola kyateekeddwa okukola ki okubanga akola olw'amateeka agafuga ebibiina bino ebibiina by'obufuzi birina amateeka kakati ensobi weeri kwe kuba nti mukyala Musumba ye tannaba kwogera bulungi
abalonzi kuba matiza abalonzi bano it's a matter of talking to them kati bo babera balabanga ono alidde mu oli nze nkugambye by personality togenda mu ebyo byakulyamu lukwe biki nkugambye mwami Isaac Musomba osobola okuwagira omuntu n'oleka mukyala wo waawaka g'osula naye n'owagira omuntu omulala nkugambye nti amaka gaawukana ku politics tegaawukana singa tebyawukana bandigambye nga Mr and Mrs tugende ku kirala uno tumukunde agambye agenda kuzza amaruze ranches bw'anaaba agenze maaso okubanga alondebwa ate balaga nti aba LDU abannansi bakyabalina mu bwesige confidence eweddewo balaze ekifaananyi wano omusajja mukulu ng'agenda awewenyulwa embo competitive okuva mu musekale owa LDU. Waneno waliwo abakugu abagenze maaso ne banenya gavumenti okugenda maaso n'okubanga bawa bannayuganda services oba empeereza ez'ekibogwe naddala bwe tudda ku side ey'ebyobulamu. Bannamateeka bawandiikidde wano gavumenti n'akakiiko ak'ebyokulonda ku fujjo erigenda maaso ddala mu campaign bawandise ne bagaa nti buli omu atuukirize obuvunaanyizibwa bwe akakiiko ak'ebyokulonda n'amasiga asatu agavunanyizibwa kufuga eggwanga erya Uganda. Ku samples ezatwalibwa gye buvuddeko olunaku lw'eggula abantu 311 be bazuuliddwamu ekirwadde kya COVID-19 mu Uganda. Kakati wano bagamba nti gavumenti egenda maaso n'okubanga ekolamuko enkyukakyuka mu kutegekera bannayuganda ekirwadde kino nga bwe kigenda maaso n'okubanga nakyo kyeyongera obukambwe. Enkyukakyuka ojja zisanga mu monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero n'ensonga y'ebyobulambuzi okubanga kakati biddukanyizibwa mu loosi oba mu kufiirwa ensimbi bongedde okubanga babirambulula wano. Wano bakulaze abantu abalala Minister David Bahati bagenda maaso okubanga abbinkana nabo ku kifo ekyo ekyandulwa West ekya Parliament. Bangi wano Nzana Mpirirwe wa FDC kuliko ba independent baliko bana nowa FDC aliomu ndorwa West eyo Minister David Bahati yakikirira banja bamwesimbyeko wano munafe Oboy nava Patrick Oboy naga it hurts walking without shoes but I want to share the pain with the villagers who can barely afford to buy shoes. Agati kiruma nnyo obunja bamanyiga nnyo okutambula ng'atambuza ebigere naye ayagala kwefaanaanyiriza bannakyalo bajja gamba njogera bubi naye kakati akaanako mu kyalo katandika okutambuza ebigere nga ka myezi 7 nga kakatandika okukola ki okutambula soleyo okugulu n'eguma n'enywera n'ebanga yangatto kati onamuru yatabadde nga mu ngatto omusajja wattu agala kufiringa pain eyo kati obuyinja engeri obuyinja gyabuwuliramu si engeri oli ayina soole eri eyafuuka lugabire tangire engatto bwakola ki kakati musajja wattu agambye agala okubeefaanaanyiriza awulire bwe mufiringa nga mutambulira mu buyinja obwo ogenda ku ssomero ku makya nga talina ngatto okuva ku myezi 7 wegendereze bwatuuka ku myaka 10 n'egyo n'ebiri n'omusimba engatto omusanga azisibye mu bulago kubanga okugulu kwo kwennyini kuba kwafuuka ki alinya ne kuliggwa ne yeeyongerayo naye kati amuru ati musajja wattu newe ajja gamba njogera bubi yagiresenga stunt ye naye ati atambulira mu nnaku y'abantu bano baba bakimanyira nnaku yaabwe naye yagiresenga actually abamu tebagirabanga nnaku kyabulijjo omanyi waliwo ekintu bwe kikubaako ebiseera ebisinga kituuka ekiseera ne kifuuka part of you kati bayinza okuba nga batono nnyo abakirabanga ennaku kati waneeno mu Kampala toyinza kugamba muntu wali eri nti yingira oba mu kabuyonjo nga toyina siripa mulina n'akajanja ekiyigo kiba kya tiles naye ng'era oyingira oyina ki ne wano ne bakulaga gundi gye bakubyemu wano akatundu gye bakubye kulaga wano nti first daughter Natasha Karugire yegasse ku trail ya taata Yoweri Kaguta Museveni bakulaza wano ng'amulaga live Ghetto TV nga oh daddy see his crowds are we safe daddy n'amuddamu calm down your gangs crowds forest nchamate amugambye nedda tujja sobola we decide our numbers tusalawo ku numbers tulina okuba nga tutambula nazo tugenda ku mulema wennyini bwe tudda tugendako ebweru w'eggwanga tulengere kiki bawandisa olunaku olwaliro tovaawo omulabe wa Soul TV katudde katono.